bamusitudde wuuyo bamutwala. Baana wuuyo bali mufunira piki. Akatambi ketutandise nakaako ekizimbe kigudde awo nga ku bitaala ewa Bakuli. Okusinziira ku bye tufuna ebivaayo biraga nti omuwendo gw'abantu abayinza okuba nga bafudde tegunnategeerekeka, naye ye oyo afiiriddewo ye tusobola okukakasa nti afiiriddewo. Batugamba nti bangi ekizimbe be kigwiridde naye omuwendo tegunnaba kubeera nga gutegeerekeka. Oba oli awo tujja kujja emboozi eyo tugibaddiremu nga information ejjudde esobodde okubeera ng'etegeerekekebwa. Mu ngeri emu njagala era tujjewo lumu Obwakabaka bwa Busoga bukungubagira Ssaabalangira we bamuyita Ssaabalangira wano. Wano ye Ssaabalangira Bugabula Oweekitiibwa Woyira Kitembo Issebantu oyo ali ku screen yo avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. So ogambye wano ye Ssaabalangira. So afudde, simanyi oba nkozesezza kikyamu, simanyi bulungi Lusoga munansonyiwa, naye kale avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Tusaasira nnyo Obwakabaka bwa Busoga n'Abasoga Obwakyabazinga bwa Busoga n'Abasoga bonna okutwaliza awamu okuviibwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kale katugende ndowooza mu nsonga ezituleese. Ebbanga libadde ddene nga mukyala w'omukulembeze wa NUP tavaayo kwogera ku biki ebimuli ku mutima, bukyanga alumbibwa ab'ebyokwerinda mu maka gaabwe ne bamutulugunya okuva yatuwa ng'ali mu ddwaliro. Yazzeemu n'ayogera n'agamba nti alina obulumi nti amaanyi ge gonna ge yakolerera ebbanga lyonna, emyaka gyonna gaasaanawo. Alina obulumi bwe tugenda okubeera nga tuyitamu. Wabula bino byonna ng'agenda mu maaso n'okubyogera, General Muhoozi avuddeyo n'amwanukula. Mu kumwanukula kwe ndowooza nti si kwa kitiibwa, kubanga yeewaana nti yasindika abasajja be, ono alina obulumi. General Muhoozi akomyewo n'amuriplayinga. Reply ye tugenda kubeera nga tugitunuulira era tugenda kubeera nga tugiraba. Takomye ku ekyo, agambye n'okugamba nti Bobby agenda mukolako ng'amateeka we galagira mu kaseera katono ddala. Akyayongera okubeera nga yeewera. Famire eno ndowooza ebigituuseeko babyo bagituusizzaako alaba nga tebimala. Kino kye bagamba nti bakwita batya, bw'omegga toluma. Ate era bw'oba ogoba musajja munno olekangamu ezikuzza, oyinza okubeerawo ng'ogamba nze nkira. Mu ngeri emu mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Solomon Kampala avuddeyo naawe endowooza ye nga Munnayuganda. N'agamba nti eggwanga lino ensobi yokka esobola okukolebwa kwe kukwasa Muhoozi obuyinza. Okukwasa Muhoozi obuyinza ensi ejja kkajjuutuka.
ne kakati bw'otunuulira bye tutandise nabyo waggulu n'ebigambo by'omwana osobola okutegeera lwaki ayinza okukola statement efaanana bw'etyo. Mu ngeri y'emu era General Muhoozi avuddeyo n'agamba nti kati obwanga abwolekeza ggwanga lya Turkey ayagala alabe Idiot Lumbuye ne Kakwenza. Kwenza ali Turkey. Ntali Turkey. Naye akoonye ku abo ba idiots nga bw'abayise. Agamba bano balina okudda mu Uganda ate era balina okijjukira nti Uganda yakyuka. Si eri gye baali balowoozaako. Agenda bamalawo. Agenda. I'm going to finish with Turkey soon. Ngenda kumaliriza n'ensi ya Turkey. So they must produce Lumbuye to us very soon. It's Turkey. Eina okuleeta Lumbuye amangu ddala. Bwe kibanga si kyekyo ajja ku suspendinga omukiise wa Turkey wana amuyise useless. Mbadde mmanyi nti okeerabidde ako kalese. Amuyise useless ambassador. Anaye kiri mu nsi muno. Kale mbuno twaga mbu. Twesozo zijje ku official handles omukulu. Yes, ya mukulu. Okay. Ya mukulu. Kati mbu tuli mukulwana mbwe gwanga tulisiga ekifaananyi ekirungi. Simanya bannayuganda bali mu to protectinga ne sovereignty bill. Kati ddala ebyo ebigambo by'omukulu bi protectinga oba bisiga kifaananyi kirungi. Nange mbaleetedde Bianca wano azze kubeera nga yeetondera Abannayuganda mwenna. Alayidde n'agamba taliddamu kwambala bintu by'abawala, taliddamu kwetekako pini, taliddamu kukola kintu kyesitazza, era y'ensonga lwaki ntudde naye mu interview byonna abyogedde ne yeegayirira n'agamba taliddamu kuba munnyonnyodde nti akola influence y'amaanyi nnyo towards abaana n'abantu abalala abamulaba. Abantu yogera nabo. Banikwano mulimu Timi Bianca once again in our back in action. Banaye nkyageza kutwala embeera omuntu akyuka mpola. Kale. Yeah. Era mujabola aba results. Katonda wange abakumye bulungi eyo gye muli. Nyogera bagamba nti bambi nakyuse ndi mulenzi wa ddala nze tukamwesiga Pius amanya ag'ekika. Nyogera bagamba buli fani wange yali yanyigira nsaba onsonyiwe. Abalina business mu nsonyiwe ku byonna byonna musimante mwagala kunkozesa something like that because of I have a pin nyambala ng'omukazi byonna biweddewo. Njagala mujje mu booking nga mumanyi nti mu booking nga mwana muki mulenzi. Buli kimu kiri clear wala. And nobody say sabambi monsanyo ko buli kimu kyonna kyembadde njogere kibale kigenda maso on the long way, and I'm here to apologize. I'm sorry for everyone nga kyakuyisa obinyo bambi bamikwano yate nga nsaba bambi obuyambi bwamwe mu nyambe nesabayo million 7 zokazo ko kukola ka business kange nange nterere mu line nga abalala sagala kudda mukola bya kisiru bagala nnyo bantu bange tweyansi. Tubadde akatambi akukazanya n'ombuuza kati oba tuleese waaki naye twali wano nga twogera ku bimu ku bintu bye twali tulowooza nti Minisita Balamu tabikoze nga bw'alina bikola. Kozi office gy'alimu tuvunaanyizibwa ku ebyo naye tuvunaanyizibwa kubuuza ebibuuzo. So nga twebuuza ku mulenzi oli gwe yakwata Mr. Ken netubuuza ne waliyo omwana Bianca yatuuka mu ofiisi yo ate bwe yavaayo yafuuka bufuusi kirala. Then bwe ndabye akatambi kano nga omwana ono yeetonda yasaze enviiri yaggyeko bipini bw'aba nga yakikoze mu mutima mulungi nga ye yeebuuliridde kuba kateri yamubuuliridde oba oli awo naye ng'avuddeyo ne yeetonda n'aggyako byonna kiyinza obbeera ekifaananyi ekirungi. So ndeese akatambi ako lwa nsonga nti oyo y'omu alina following. Abaana baffe bakwata amasimu bodde emabega n'otunuulira Minisita Balamu engeri gy'ayisaamu abantu ab'ekikula kino oba abeeyisa mu nneeyisa eno teraga nti ali serious okuggyawo ebisiyaga. Yes. So gwe kozi twali banyiivu bwe twali wano
just mu dakika ng'emu. Abantu bonna abassembling abantu mu kamera, before you assemble those people, ntimanalaita mu kamera. Mu making sure nti yemuguza abantu. Bweba transformation. Ebenga n'omuntu alaba omuntu akakasiza ddala nti there is transformation oba omuntu akyuse. This is too early. Kyamangu nnyo. Because kana akatambi kalaga nti kalina ebigendererwa ebinene bisinga community oba public kyeyagala okulaba. Tosobola kujja statement ezimu tezibeera zezimu mu paragraph emu. Tosobola gamba abantu nti nze ndi reformed, nkyuse, ndi bwenti, naye ate bannange enjogera gye njogeramu already character yonna ng'oggyeko enviiri. The character still, the girl character still stands. True. Ekyokubiri, tosobola kubanga ogamba abantu okyuse ate ng'ojja kulanga business. At the same time, osaba ne capital. Otegedde? Bino tebigwa mu kitegeeza singa tebamuwa capital. Exactly. Abaleeta abantu mu kamera, mutwale abantu abo mu bifo ebyo. Oba rehabilitation oba what, you make sure, because by the time mwalireso omwana ensi yali badde era abantu kituufu ono omwana akyuse apossessinga character z'abalenzi si muwala, because as you see her ne bw'omulabirawo character zonna zaba wala. Kakati gwe media personnel nga tonnaleeta mwana ono mu kamera, because I don't know even your intentions. Tekinyuma nawe wennyini weeswaza. Olesa mwana ogamba nti awo gwe mulaba naye yakyuka apossessing character z'abasajja, nawe yennyini ku site oli mu kikaka omugamba naye ng'okyalinga abawala yogera ng'abalenzi. Before you bring out people mu camera mu making sure kye muzza okulaga abantu kituufu kistanding ensi ekiraba. So nze I don't buy this. Okay. Ono omwana bw'aba baagala akyuke yeetaaga okuddamu okukolamu omulimu ogwa ddala. Bamutwale mu rehab. Bamutwale gy'alina okukola bamuteekako abantu abagira biki n'ebirala ebifaanagana ebyo. Temujja mu katambi tugamba nti oyagala capital. Olanga business. Kitegeeza. Kibanga implication eraga nti bwe nziramu neefuna ssente. It's an automatic indication. Kubanga amawulire gaamukuba n'agwa. Amawulire gaamukuba n'akola ki? Nakka. Bw'anaddamu n'afuna ajja kuddayo gy'ali gye yava. Era ekimukozesa bino kiraga nti because I no longer have money sikyalina business. Tulage ekifaananyi kituufu nti wakyuka then ojja osaba abantu obuyambi, but you still have that character abantu gye bataagala gye bavumirira. So bino ebintu ebigatta, and I can't buy such. Nze ndi muzadde. Okay. I can't buy such, era saagala biwa budde abo abantu abagezaako kuleeta omwana ono mu kamera bwe baba bawulira baagala muyamba bagende bamukoleko omulimu omutuufu. Bwe banaalaga nti banaabera ddala nti akyuse afaananye ekifaananyi kye baagala okuguza ensi, then the public ejja bawolokaminga n'emikono gyonna ebiri era support bajja gifuna. Thank you so much. Kale byebyo twagadde tuyitewo ensonga eyo nayo tugyogereko mu ngeri emu. Ndowooza tugende butereevu nnyo ku nsonga za First Lady Babi Itungo Kyagulanyi. Morgan bw'oba osobola soko tuwe katambi ako. Ano kali mu ddwaliro? Yali mu ddwaliro. Bw'oba osobola katuweeko. Batutte buli simu, batutte buli laptop, batutte buhoofers, batutte power bank, batutte charger, batutte airpods. Ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala, ne monitor ne bagitwala ne bamala. Twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru. Bagenza okumuzza mu nju okumuforsinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga. Bamubuuziza basement eriwa. Nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement. Kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi. Bamumenye n'erinnya. Yabadde ku mpingo. N'omuvubuka omulala era abeera naye
kati omuwala era baamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wa teyadde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana baagenda naye simanyi gye bali. Ebyo bye bimu ku byaliwo ng'amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu galumbibwa. Era mu kulumbibwa twali tugamba nti abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda wabula CDF w'eggwanga lino n'avaayo n'akonfaminga nti baali basajja be era baagenda ne bakola omulimu omulungi. Ekyembi basanga omukazi Kabobi ng'avuddeyo ng'aleseeyo omukyala ng'aleseeyo omwami Babi. Byali bigambo bya CDF. Then Babi n'avaayo n'atubuulirako ng'ali mu ddwaliro nga bw'omulabye. Kuva olwo tubadde nga tetuddangamu kuwulira kiva eri sayidi ye. Twasobodde okuwulira sayidi ye. Naye nga tetunnaba kuwulira sayidi ye, njagala bino osooke obitegeere nti gwe balumiriza batuusaako byonna agamba nti nga muzeeyi wange Museveni amaze ng'awummudde, ffe tugenda okutwala obuyinza, ffe tugenda okwezza eggwanga lino. Kino tekiriiko kulowooleza muntu mulala nti oba muntu mulala oveeyo ogambe mbu oba ki oba ki. Kino kiri mu giraasi. Aga nti Katonda ali ku sayidi yaabwe, Katonda ali ku sayidi y'abajjeno muwozi, ali ku sayidi yaabwe era inevitable kyeki. Omanyi waliwo ebintu byendala byesaagaana kunnyonnyola. Jjeno muwozi mu njogera ennyango oyinza okugamba nti alaga buli kinna ekisoboka, alaga nti buli kyonna ekiriwo ekisoboka ye omega. Alaga nti ensi agirina. Omanyi ebintu ebimu bikulowoozesa. Muzeeyi Sudiru yayimirira n'agamba nti kati Mungu ne bwantwalira wano omwana wange waali ajja kuddukanya bizinensi. Mu space ya mwaka nga gumu omwana n'afa. Kakati tulaba wano omusajja nga mbutuufu ebintu byayogera alinga omega. Naye oyo yayagala okutwala eggwanga. N'ebikolwa emabega tubitegedde. Babi byayogerako ndowooza afunye ku posti ya Babi luno lwe lunaku lwe baakola buli kye bawulira baagala nga bba ab'obuyinza era abalina amaanyi mu ggwanga. Ekifaananyi ekyo baatambuza kitambuze kya AI, naye kifaananyi AI erina weeyambira nga bagikozeseza bulungi nti esobola okuwa ekifaananyi butya bwe kiyinza okufaanana oba bwe kyali. Babi avudde n'atuwa sitoole ennakuwaza okkamala era ng'agamba nti ajjukira akaseera buli kintu kyonna kye yazimbira emyaka lwe kyasaanawo. Buli kimu kyonna kye yazimbira emyaka lwe kyasaanawo. Nti olunaku ekitundu oba ettundutundu ly'obulamu bwe lwe yawulira nga lisaanyewo liweddewo. Aga nti obulamu bwange yakozesezza ekigambo formatted. Kubanga wonaakwata memory card obadde olina ebintu by'osevingiddeko ebbanga eddene naye ng'obyagala nnyo. Ono oli najja n'agamba kati Jimmy nga bw'obeera wano okwata content wo tugeze wa mwezi mulamba naye nga content eyo tonnamu uploadinga naye ng'omutaddemu ssente, mutaddemu obudde, research, oli najja Morgan n'agamba namudeletinze accidental. Ate nno okudeletinga bisobola okudda formatted kitegeeza nti ne bw'okola otya ne bw'ogezaako okukola recovery tokyasobola kuddamu kufuna, ne bw'ofunayo buto tokyasobola kuddamu kufuna exactly how it was. So kati ye Babi kyali mutunyumiza buli kimu kyakoledde emyaka obulamu bwe bwonna babuformatinga.
gitwongerekoko yayisizza obulumi mu tweet eno. Agamba formatted and everything that had carefully crafted just scrambled before my own eyes. Agamba omanyi, let me tell you Jimmy, waliwo ekintu ekiri funny. It's not really funny, naye waliwo ensonga egamba nti abakyala be bateekateeka amaka. Yeah. Era bw'osanga beauty in someone's home, beauty mu maka g'omuntu, crafted bye bintu by'olaba nti omuntu asiize ebifaananyi ebimuli bwe bati, that organization kyanagamba tuguleyo kana akantu bwe kati tukutereeze compound tusimbe emiti. So craft, the art of the home babi akugamba, because leka nkubulire waliwo ebintu bye tukola ng'emiti ebimuli nga si kya mwaka gumu, wabula nga ebintu ebyo bikoledde emyaka 12 okubanga that beauty gye bireete wakaawo. Era omuntu n'agamba akasajja kayina amaka. The beauty of the home is not done in 1 year, 2 years. No. It takes so many years to see that beauty in a home. So babi kyageza kugamba they crafted everything. Omukulu guno ng'agijjawo nnyo. So gituddizeeko just tugezaako kuyisizaamu obulumi babi yayogedde kakati scrambled before my own eyes. Yasaanyizibwawo mu maaso nga ndaba. A fundamental reconstruction, a total overhaul of everything that I knew happened in the blink of an eye. Byonna ebyatwala ebbanga eddene, emyaka n'ebisiibo byaggwawo jasinga bwala lightning bweyita ng'ekimyanso mu lutemya lw'eriiso. Kitegedde? In that moment, everything that I had built, my identity melted through my fingers and soul died. Bakita kola ki? Melt bakita kola ki? Kusaanuuka. Okitegedde? Byasaanuuka. Nga ndaba mu ngalo through my fingers. Era omutima gwange ne gufa. Omanyi gye waliwo omuntu bw'awulira nagamba nti omutima gwafa. Naye nga olaba atunula bw'ati. Naye nga munda singa Mukama era tulaga emitima, n'olaba emitima gy'abantu engeri gye gimenyese, omuntu abaawo naye ng'alinga kibayita ekiwuduwudu. Ng'omuntu yafa ali awo. In fact ayongera okunnyonnyola wansi wano. For 3 months I've been facing the chaos and transformation. Emyezi 3 abadde alina okulumwa kuno naye ng'agezaako okuddamu okukola ki? Okwezza. Otegedde? Okuddamu okubuildinga ekifaananyi like azzaamu amaanyi. This has not happened in isolation. This has not happened in isolation. Kiganye okubaawo. I have experienced unconditional love and unreserved support. Nti afunye omukwano oguva mu bantu ogw'ekimmemmette. Nga abantu tebeerekerayo, support ene abantu nga bonna beewaayo. Sometimes I look at myself in the mirror and can't seem to know who I am anymore. Nti yeetululako mu ndabirwamu. N'agamba takkiriza, I can't seem to know nti yono babi yitungo. The sweet part of all is that I will never be the same again. Nti Jime ensi ne bw'erikola etya, ebiseera n'ebisiibo ne bw'afuna newankubadde guno omukwano gwafunye abantu support gwe bamulaze, obulamu bwe tebuliddamu kubeera kye kimu. I've experienced pure sisterhood and I forgot to experience a first-hand and true meaning of unreserved support in the chaos and so forth. Nayakula fundamental change. I've learned to love more in my in many aspects. I'm different. She will never be the same again. However much omukwano agufunye support, overwhelming support okuva mu bantu bamulaze buli kimu, sisterhood guno omukwano ogwa bakyala na bakyala nti munnange ofuuse muganda wange. It will never be the same again. Jime
Let me give you an example. Gwe jimova n'ogenda n'obaako ogenze mu kyalo oba mulina trip gye mugenzeemu tewali wantu w'osobola kuwulira mirembe nga weebase nga bwe bakamubuliribwa. Tekisoboka. Mu buliribwo mu nnyumba yo gy'omanyi everyday zigulawo ekisenge kyange ne neebaka ku buliri bwange oliyita kulimba ne bw'ova n'ogenda nawe baka mu hoteri ez'ebbeeyi olaba akasiisira kaako k'obeeramu everyday. There is nowhere wosobola okwebaka comfortably ng'akasiisira kaako w'osula buli lunaku. So ekyo Babi kyafiiringa with a command n'ebirala byonna bye yali maka ge. Kakati owulira omusajja ng'akugamba Morgan olinawo katambi ka Babi awo akalalo katuweeko tukuweeko bigambo bya General Muhoozi bwe kabawo katuzannyire. Okay. Mbadde njagala kweyo embeera. General Muhoozi agambye bw'ati. Agambye nti nice effort Babi. We are going to capture your useless husband. Whatever he does, all his fame is because of President Museveni. It will be a different story soon. Agamba nti tutegedde byewakola statement ega tutegedde byewakola. Nice effort Babi, tutegedde byewakola naye tukakasa omwami wo tugenda muyoola nga nseenene. So omwami wo atalina makulu tugenda muyoola nga ki ettutumu lyonna omwami wo lye yafuna yalifuna lwakuba mwami Museveni. Then awo n'akugattirako nti bwe tunaamufuna ejja kubeera sitoole endala. Omukyalo oli anyumya ebyamutuusibwako abaasindikibwa ono. Ono ali mu kusaba, in fact asaba mwana eyaweebwa edda obukulembeze bw'eggwanga. Nga ye bw'agamba yaddako. Ng'ovudde ku ki yakulembera amagye g'eggwanga oba ebyokwerinda by'eggwanga aba security bonna mu ggwanga. Ebigambo by'agamba tabangako ku ballot tamanyi ne bwe banoonya kalulu. Sisuubira nti General Muhoozi yali experience nzeko ku busungu bw'abantu. Ne taata wa bumanyi kubanga baanyiigira Obote ye najja mu buyinza. Taata amanyi kye bayita abantu. Singa bakeera ku makya ne bagamba nti tukooye. Taata ayinza okubeera y'ensonga lwaki tayogera bigambo omwana byayogera. Kubanga omwana tamanyi kiki ekiyinza okuva mu bantu abo abasirusiru oba baatwalanga abasiru. Nti baabawuddisa baabateekako muko weewumbe. Bali eyo nnyanya zaabwe mu kkutiya. Faruku ki ky'oyinza okwogera ku nsonga zino? Nze ndowooza General Muhoozi Kainerugaba akatabo kasomamu aka kitaawe General Museveni akasaakaasi oba akasiyaasa yakasoma naye teyamanya ngeri gye bakakozesaamu. The output of the content created akasoma yakasoma ne teyakategeera ngeri gye kalina kukola. Mwami Museveni ensi kyesinga omumanyaako ne bwe yali mu nsiko ayogera nnyo ku kye bayitanga saakaasi oba gwe bayita siyaasa. Siyaasa baamukozesa nnyo era n'abayamba cause by then bannansi baali green ku bintu bingi nga bingi bannansi tebabimanyi era nga tebannabuuka nga generation zino ze tulimu ensi weetuuse. General Muhoozi Kainerugaba bw'olaba his deliverance of message olabira ddala nga akatabo kubanga ku level of maturity ne mwami Museveni gye yatambuzaamu siyaasa ebiseera by'ebikadde bw'ogerageranya General Muhoozi Kainerugaba ne banne engeri gye batambuzaamu siyaasa olabira ddala nga waliwo enjawulo, waliwo gap wakati wa his time taata we yatambuzanga siyaasa ne banne bana baagala okumuddira mu bigere abagamba muno baagala obuyinza oba batya bwe batya. Inevitable akugamba nti wali kisobola muziyiza.
nothing can stop me from being the next president of the Republic of Uganda. Naye ekyo kigambo saakasi siyaasa. Anti ekakasa tagamba na bantu. Mulina mulaba nga akiwe. Exactly. Zino bazukita creating the fear factors. Oba okuteekamu abantu ekintu ekyokulya kigamba mukola mutya buli omukulembeze wamogo mwagala talina maanyi gasobola kunnemesa. Mwami Museveni we yagala obuyinza ne bana abaali baagala bali mu bukulembeze tebaamanyako nti omukulu ayinza okugenda mu nsiko. Naye yakwata baamanya abwagala naye tebaamanya pulaani gy'ayina. Yazikwata emmundu ne banne n'ayingira ensiko n'anoonya abo abamatali nga basobola omuyambako okubufuna era n'akikola. Teyayogera nnyo. Wabula be yali ayagala okulimba mu saakasi gwe nkugambye propaganda yabalimba era n'afuna kyakola kyayagala. Kakati bw'otunya General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bye bikugira ekifaananyi kye twogerako nti you might even find nga Siaya agenda okubana obuyinza. Eno gavumenti ya Mwami Museveni njagala nnyo gitunuulire. Bwe balaba generation eno ng'ekuguse nnyo batandise okuzaala ze bayita invisible cards. At one time nze n'okusanga General Muhoozi is just being used okuintimidatinga the population. Naye nga wansi mu cover balina omuntu omulala gwe baleeta. Kawongo. Kubanga mu ranka y'amagye boddayo mu NRA, Muhoozi is not even anywhere close to what? Twabo aboogerwako. Kubanga wakyaliwo abaliwo ab'amaanyi ng'omusajja w'eggulu mu ranking. Kyogamba ye bw'aba president abwagala? Simanyi. Anti nkugamba. Ate nga ye yamutugamba. Era yateekako ono rank. Yes. Kitegedde? Golooza lwaki? Oyo yalonda ba ministers bonna abali mu government ya Museveni. Aba ministers balondera ggulu. Tokimanyiiko? Ekyo kyonze nkiwulira. So kiwulira nkugamba mazima. Nkiinako obujulizi obwenkukunala. Kakati olwaleero saagala mube overtaken nnyo ne gavumenti eno gye tugamba eriwo. Njagala tulina obukulembeze bwa Pero Yiyu ne General Muhoozi Kainerugaba. Abakulembeze bonna abali mu kibiina awo. Ab'oku ntikko balina ebikolobero. Sisobola kuwakanya. Tosobola nabajjako hadithi nakulaga nti be bakulembeze. Bw'oba ggwereero ng'ofunye obuyinza oyinza okuwa Michael Mawanda. Frank Gashumba osobola omuwa ekifo ky'obukulembeze ku level gy'aliko? Tekisoboka. Mawanda osobola omuwa ku bubbi bw'atuddeko ensi yonna bwe yamulaba abba ssente za Busoga cooperative. Za cooperatives. Kulu n'agaba mute. Bw'oba ozimba eggwanga ku mbeera gye twogerako ofuba nnyo okulaba ebyo loopholes eziriwo kubanga ffenna tukimanyi nti eggwanga abantu basinga dyogerako ku buli bwanguzi. Bwe babanga abo abalidde enguzi ne ssente n'ebikolobero by'olaba lwe bamusanze ne passports 8 mmeka yeesaba mu bufeere biki n'ebirala nga b'ofulontinze bakulwanirira okuyingira obukulembeze kifaananyi ky'oba osiiga. Ye mukulu Michael Mawanda. Ekyokulala bino njagala gubya bannayuganda. Olita kulimba ndi Muhoozi okutwala obuyinza is just a walk over. It's a war. Gyatasobola ne kukakasa wagyetandikira na gyekoma. Sebyangu. Buli ayagala obuyinza mu ggwanga lino kyova olaba Anita Mongo yavudde n'abyewakana. Amanyi kye kitegeeza okutwala obuyinza si kumeketa mberenge ne kakyaya akakalu n'otuula wali. Yagezaamu akagatto ne kamubabula. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutiira bonna. Kyabitinze all the odds. Mwami Museveni yakugamba tutuka 221. All opposition political parties zijja kuba nowhere. The man came from nowhere. He took over opposition in a smart way. Ne bagezaako muteekamu abala n'abakuba yakuba mpuuga paka eri waggulu mu bbanga n'atuumira. Okitegedde? Yes. Kakati bano Anita Amongo bali eno mu FDC nga bagundi ba Museveni era nga abataddeyo kusokonkola bantu. So bwe tujja leero ensi oba oyagala oba toyagala bakimanyi tugenda mu transition. So buli nakigwanyizi yeetimbye.
mu magye mulimu abagamba nedda birthday run tewagirabye bajje no wabalabye okujjako abo abali compromise be banyweza olw'emisango gye bayina naye atalina musango tomalaga mujooga tolinawo omutandikira era obudde nga boogerako akatumba amala they were nowhere mpozi ng'onaabatiisa n'obakola ebirala so leero omuntu eyekakasa amaanyi ta intimidatinga tateeka ofiya fakita kutiisatiisa bantu leadership gye twogerekeddemu dynamics z'ebyobufuzi mu Museveni bwe bajjira ne ze tulimu kati ndala nnyo bikyuse the policy makers mumanyi benjogerako abakulembeze b'ennono the policy makers America UN EU European Union UN America bagamba ki they are the policy makers kasozi omukulu ke wamulaba ke yolokerako bwe yagenda tokamanyi bakaita batya bakaita hilchi okitegedde awo bapolisi makers bakola ki bwe batandikira tebakulimba bana bakulu emyaka gye bamaze eri gye bamanyi wewali ensonga kyogamba nti negana amateeka protection of sovereignty ejja lwakuba omukulu yalinnye politics is about mobilizing n'okugira okufuna funds bakiyita batya ekyo ekintu ekyo lobbying tewali mukulembeza asobola kutwala buyinza nga takoze lobbying Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyamaze ne bamiitinze there is too much fear the money is coming back home with a lot of funds ne lobbying era bakimanyi ewali lobbying ne finances bagenda kuba tebakyasobola muyimiriza kubanga ebimu ebiremeseza NUP okutuuka weeyagala ze funds mu Museveni ne banne ze bastopinga era NUP oginafuyanafuyaamu awo bakendeza ku funds iPod ne bazigano zigibawo kati ekyo kyaffectinga NUP nnyo abo ba policy makers olita kulimba the politics and dynamics zikyuse oba oyagala batakola ki oba toyagala the policy makers bakugamba tukooye ne Congo gy'obadde obalimbira nti njabbawo abantu ffe tuliyo naye bataddeyo waabwe kakati gwe ku myaka gyo 9 oba okyabagamba ki emeka 9 ne gwoyagala akusikire ebintu tabitegeera ku level gye babyagala bagamba no kati saawa zino tukyayagala military rule twagala civilian leader president because abannamagye batutawaanya Upton Hill bakati Upton Hill baitawo Upton Hill wao Capitol Hill sorry Capitol Upton omanyi Upton smile wa chinemera Capitol Hill otegedde they are fed up of military juntas bagala civilian ruler oba omukulembeze leader gwe bamanyi nti they've been monitoring these elections accountability bagirabye omuntu bamulabye nga abantu bamuyaayanira bamwagala nakugambako olunaku olwo nenkugamba abapolice makers bako investing a lot of money mu bakulembeze ba Africa ebyobufuzi bikyuse because tulina dynamics ebyobufuzi bitambulira ku bintu bingi technology n'ebirala kati bana abakulembeze bola abajunta ba military rulers bano tebakkiriza bintu ebyo nsi kutambula bulungi in the flexibility way buli kimu bakigenda mu batambuza interests zaabwe kati the world ebeeruuzinga kati omusajja aleese this bill gyobadde oyogerako the sovereignty bill kati omanyi bya affectinga it is affecting the whole world affecting emirimu affecting money transfer affecting sente engeri gye zitambula kitegedde the whole system okay kamalize kano okay so kati mwene embeera gye twogerako baagala abakulembeze nga bali flexible dynamic n'ensi bwetambula bamanyi trend okay technology world n'ebirala si myaka egyo 9 ng'alowooza kintu kimu how do I stay in power and more n'encreatinga kye bayita monarchy
That's why the dictators bonna mu nsi yonna ogenza olaba bateekako embeera. You have to go. Kale. Kino ndowooza tugenda kiyitako very quick. Dakiika nga 3. Byonna nga bigenda mu maaso. Bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Yeah. Era omuzadde yenna alina omwana ng'awezezza emyaka 20 ng'ogamba oyo omwana muto tasobola tuula ku mmeeza nange. Oli mukyamu. N'okuwabula akuwabula. Of course. Solomon Kampala avuddeyo gye buvuddeko awo yatuwaddeyo katwiti ng'agamba nti omuntu yenna omugezi yandibadde agoberera President Kyagulanyi. Yeah. Gwe nodda buzzi bbali n'omusapootinga n'akola magiki we. Kubanga n'abalowooza nti bamumanyi tebamumanyi. Naffe tetumumanyi. Yeewuunyisa bwewuunyisa. Oyinza olowooza nti mwana but statement nnene. Azzeemu n'atuwa endala ng'agamba ng'asinziira ku General Muhoozi kye yawandiise nti yaddako be balina okutwala obuyinza mu maaso. Solomon agamba singa Muhoozi asikira taata we asikira kitaawe mu buyinza okulembera eggwanga lino oba oddifuga ligenda kubeera mu buzibu obutafunibwangako. Ligenda kubeera mu buzibu obusinga okubeera obunene. N'ekintu kyonna amazima gali nti talina busobozi, talina kyasobola okuggyako. In fact tasobola nakukulembera yayise eki, he cannot run 1 to 1,000 of an army. Tegeeza tasobola kulembera yadde okulwaninga muntu omu ku 1,000 ku magye. Statement eyo yanzizizaayo ku Ibrahim Ssemujju Nganda ne Dr. Kanokiza Besigye nga bakweshoninga engeri omukulu gye yali kurutingibwa okuyingira amagye ne rank engeri gyazifunamu. Okategedde? So simanyi gwe ki kyolowooza ku bigambo ebyo mu ddakiika nga 3-2. Solomon alina endowooza yaffe ffenna abazzi bagoberera mu Uganda n'exposure gye tufunye n'ebyafaayo by'obufuzi bye bigamba. Tukkiriza nti ye n'Omuhoozi Kainerugaba amazima tuba tunoonya president mu ggwanga Uganda nga bwe tuli ku level kwe bwe bateekawo nti tulina okukkiriza tulina abantu be tulabirako. Why do you think people like General Kayindo Otafiire saagala kugenda ku personality ye naye njagala kujja bigambo bye njagala nkwoti I don't care his personality n'ebiki byakkiririzaamu mu nzikiza naye njagala kwogera his words ebigambo bye byajja ayogera mu public. If he doesn't believe in General Muhoozi naye asobola okutwala obuyinza mu ggwanga yamugamba sikuyinaako buzibu. But if you want to take power in this country, being the president, you have to follow the law. Goberera amateeka. Resign from the army. Otegede? Come participate in the free and fair elections. Because this country, mutugamba, is a democratic state. Mutugamba, eggwanga liri mu nkola eya ssemateeka kwe tugoberera. Kati lwaki gwekeza ku makya n'ogamba abantu nze nzirako oddako ngaani? Is this a monarchy? Buno bukulembeze bwansikirano. Usegede? Is it a kingdom? Kakati tosobola kwogera bigambo birowooza nti ensi wagigula mwagigula ne famire yammwe. Your statements zongera okunnyika abantu abayiwa omusaayi gwabwe. Olinga agamba gwe you are willing to shed blood again. Olinga agamba gwe oli ready okuyiwa omusaayi kubanga otusa n'ogamba
nothing can stop me from being the next president. Who are you? Population iraga no. Ffe tukulaba itsangazi. Tetukulaba. Toliwo. Because abantu bakkiririza. Do people believe in you? Abantu bakwagala. Do you have the numbers? Ngojeko bana bakuba kerere. Abawuzi b'obunyama. Bowaayo sente. Okitegedde? Kiri kye nkugambye. The policy makers bakugamba, my friend, politics, the dynamics zikyuse. Twagala mukulembeze nga bantu bakola ki? Kamera ku Kyagulanyi mubeerako tezaali nsobi. Obulu bwonna bwabaddemu. Kibadde kyongera okulifreshinga ekifaananyi kituufu omuvubuka ono. Abantu bamwagala. Era atuuse, yetuukidde. Mwai Museveni jajjaama Kyagulanyi gyali. Oba oyagala batakola ki? Ate bagambe yetuukidde. Tanywa matabangufu. Kyova olaba balwana nnyo mukulu takola ki? Tagenda. Tafuluma. Kati atuuse n'obujulizi ki? We buli ku ssuwaani. Abantu batuwagira. Akalulu kabbibwa ensi yonna ng'eraba. Kakati waliwo ekaka ku bantu nze nnyina okufuuka pulezidenti addako. Katonda ali saidi yaffe. Ani yagamba Katonda ali ku saidi yo? Gwosobola okusinga eddoboozi ly'abantu abawagira omuntu. Ne Saala. Bameka abakusabira gwofuuke pulezidenti. Tugende mu referendum ngeri free and fair. Tukuteeka wetu gaye bannayuganda. Baani abakkiriza gavumenti ya family ya Museveni eddemu ofuna omukulembeze wano. Nga twogedde nakugwe. N'aba muri ku lusegere. Bayinza obutamulonda. Atandika obutabawa ssente. Babeere waali. Waliwo kati n'aba ne baawa. Nga tugenze mu kalulu wali akakabokisi. Nga tebajja muwa. Bulungi. Nga bamulyako lwa ssente. Kubanga bamanyi how deadly they can be. Because wanatulazeeko. N'agamba oyo twamunyiga. Twamuteeka mugundi muki? Mu basement ayiga olulimi. What kind of a leader can do that? So kati nga maliza Jimmy. Ebigambo byange. Kujje n'omuhozi Ken Rugaba n'obukulembeze. Tuze tukyogera lunye. Eggwanga lino lina gye livudde wala. Abantu bangi balayinga foundation for the better of this country. Okuba jjajjaffe. Okuviira ddala mu independence. Bajjajjaffe balwana nga balwanyisa abafuzi b'amatwale. Ne bayiwa omusaayi. Era ebijjukizo weebiri. Tosobola gwe kujja kuzimbira ku taatawo kubanga abadde mukulembeze emyaka 40 n'ogamba kino kyange it's an automatic take. Nze kiina kuba kyange. My friend, the constitution gundi namba emu egamba power belongs to the people. It doesn't say power belongs to Muhoozi Ken Rugaba. Kale. Yes, sebo. So the people have a right to vote. Omukulembeze gubakola ki? Gwebagala. If you want to be active, take part, participate mu kalulu abantu bakulonde bawulire sajja. Awo wennyini. Ng'era tetunnaba kumuvaako. Yeewera. Alabudde eggwanga erya Turkey. N'agamba singa likola ebitajja. Turkey Islamic Republic. Agamba nti I am going to finish with Turkey soon. They must produce Lumbuye to us soon. Or else I will expel their extremely useless ambassador. Sometimes ntula mu nnyumba. Kati eno statement alinga abasaba bamwe Lumbuye. Naye ate kyasembezaayo ko katono. Kyasembezaayo alaze nti ate already ambassador waabwe ali useless. Then ogenda kwatagana otya n'omuntu gwomaze already okuyisaamu amaaso. Eno si ensonga lwaki yeetondatonda nnyo. Nti kaneyambise bigambo. Njagala okwotinga ennyo akagambo useless ambassador. Yes. Tugenda kwogera. Kankotige ku bigambo bya Bebe. Waliwo kiwaga nti kabaka mwako. Malirizaako wali. Mogane gundi gitambuze. Gitambuze gituwe wali. Wesembera. Tweet. Tuwe endala eddako. Wagambira Kakwenza ne Lumbuye.
As for the idiots, Lumbuye, Kakwenza and etc. etc., who think this is the same Uganda they remember, I have a special surprise for them. Njogereko mukama wange. Mu budde obutono ddala. Ddala obudde Tuve ku butegeeza musajja. kino. The useless ambassador of Turkey. Statement njagala oginootinga ennyo. Etegeeza ki? Because Lumbuye Ate si the useless, extremely useless. Kakati statement ng'osaba ng'ogamba muli mu kumaliriza n'ettaka mu bwangu. Kitegeeza muyina enteekateeka gye mugezaako okukwatagana ababiri mubeeko kye mutuukako. Naye ate ambasada yina omuyisaamu amaaso. Kitegeeza ambasada muyina kye mwamusaba edda akole n'agaana n'atakola. Kyova olaba already omuyinako ki? Bias. Naye kiddayo emabega ntitujjukiza gavumenti ya Uganda si gwe gusoose okugamba nti egenda kuleeta Lumbuye. Yes. Mukalu ndowooza taali 2021 by then ebiseera ebyo nga tunagenda mukalu ka 2021 baali batukakasizza Minister of State Internal Affairs Okello Oryem yatugamba Lumbuye ziddako ennyonyi eddako agenda kusibira ggulu. Mwe bunaakeerera ngali ggulu temutawaana natugamba yatuuse dde eggulu. Kakati nga bwe nkugambye nti gavumenti eno ya siyaasa kantu ako nkagamba nnyo njagala okanootinga eyaki palapase siyaasa bakuba nnyo siyaasa okusinga amazima. Bamudomomu oyo Okello Oryem oyo gotakisobola kujjako ogundi hadithi azayogera ebigambo bingi ebyobulimba naye nga yalowooza babigamba bakyali eri emabega bo gye bakwatira obuyinza. Era yali ayogera ku Lumbuye yennyini. Kyenkugamba ne leeti azina ebigambo byayogedde awo bibadde bye oba twamwogera ku bigambo ki byayogera nga bya bulimba. So bo basiga kifaananyi kukuuma mukama waabwe mu ntebe. So ebigambo by'abano tetusobola bijjako hadithi okujjako nga kimaze kubaawo. Tetusobola bakkiriza mu bigambo byabwe kubanga waliwo enkolagana z'amawanga ne waliwo ne international treaties ne human rights. Lumbuye takyali nnyo muntu wa bulijjo because atuuse ku global stage. Bamumanyi n'omulimu gwe gwakola. Era I think somehow somewhere is protected. So jeno nga tannaba kujja kulwanira likes. Asooka amanye byayogera ensi ebitegeera era babitaputa batya. Kyovula nkugambye naye je nayagala likes era omulaba emirundi egisinga anti bwakola nga teziriimu Kyagulanyi tezitambula. Nakugamba lwakuba abasajja bodi awo ng'anyenyaayo waliwo ekintu kye baatukola bajjawo akantu kano otegedde baatukola bubi nnyo era bannayuganda mwenna buli omu gyali njagala twekuŋŋaanye tulaga obutali bumativu bwaffe eri bannaffe bazeewo ekigalo bajjawo kino ekigalo ekyowansi kitegeeza nti byogera tumatidde temuli kaniggiisa kubanga wasanganga posti y'omuntu oba information gya postinze ng'eriko ebigalo bino bingi bikkirira wansi nga bantu balaga tubirabye bino naye tetegeeza ntubirabye twagala content gw'okoze ki gw'otaddeyo. Katuve ku nsonga eyo nja kusaba tuwe ku butambi bwa Minisita Okello Oryem tuweeko ku nsonga za Lumbuye. Simanyi oba biseera ebyo jeno yali tugende maaso n'ensonga endala. Just mbadde nsaba bamutuweeko katono tugende ku nsonga ya Mau tunzike ne Sharif. Lumbuye is alive. As far as I know, Lumbuye, these people should not be worried about Lumbuye, and the relevant authorities who have Lumbuye will at the right time be able to bring Lumbuye in public and bring him before the court of law. That person they're talking to is not a special person. Who is he to think that he can be above the law, irrespective of where he is? The law is very clear in all countries. You break the law, you pay the penalty. So if you broke the law, let him pay the price. And I would have thought that every single one of you would be jubilating, celebrating that this person who committed the crime is being arrested and is being brought before the court of law.
But now it seems you're sympathizing with you people. Ayogera nakulaga nti ayogera ensonga ezirimu amakulu. Abasajja obalaba with their physical whatever. Bwe boogera omanyi njagala kuwulira before the coming of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu balowooza nnyo nti abantu abagundiivu abali mu bifo eby'amaanyi abambala amasuuti abayimirira mu public ne boogera nti buli kye boogera munnange kya mazima. Era ng'abantu batya nnyo na bannaddiini bano nga munnaddiini ayimirira katuuti n'akugamba ekigambo n'ogamba musajja wa Katonda kyayogedde mazima. Eggulu ligenda okankana. Ensi bategedde nti ebifo bye mulimu byakukuta n'okubuzaabuza naye nga muba ku personal interests na kusavinga interests z'omuntu oyo abafandinga nakimuli era nakimuli yabagambye wano nga tanabakufa n'agamba babeera eyo ng'oli agamba ate bwe naayogera tebajja kumpa kamotoka kakati oli yatugambye nange ntya obulamu nkola ki naye omusajja wa Katonda ku level ya Bishop Omulamba yali badde alina omuntu gwatya nekambuuze yali badde alina omuntu gwatya kozi microphone nawe weeri weeri taata badde olina akaama badde njagala kankube badde njagala kubuuza kati fe abamukkiririzaamu nga tubadde tulowooza byagamba bituufu tusigaddewa gundi yagamba ebitabo ebitukuvu bigamba ntukubye kaama nanga nti nkagamba mukama ebitabo ebikufu bigamba ebitukuvu mugoberera ebitabo kye bigamba temugoberera abantu bebagamba. Kale katuyisewo Nobert Mao mu ddakiika 2 zokka. Nobert Mao yafulumizza ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kiraga nti omukyala sipiika bwe bali mu kabbinkano k'obwa sipiika bwa paalamenti ye-12 mbu ababaka aba paalamenti ye-12 abawangudde mu NRM eyo n'abalala mbu ayina obubaga bw'abatwalako. Mao agamba kino tekikkirizibwa mu mateeka. Bino byonna biina kukolebwa nga kampeyini zigguddwawo, in fact nga n'okulonda kuwedde. Ye Amonga ali mu kusinkana eyo bantu agamba nti kino kimenya amateeka. Nobert Mao alaajana kiwandiiko kyafulumye era tulina eddakiika 2 ku ye zokka. I think Nobert Mao alaajanira bwereere. Bwe twogera mu perspective y'okumanya sipiika yaba CEO wa parliament alina budget nno nnene ddala era n'okusalawo kungi kubeeriye. Mabega ko wawulirako ababaka nga beemulugunya nga bagamba ebimu ku bintu ebinafuya ababaka ne balema n'okukola bye balina okukola ze trips. Era ebiseera ebimu wawulirako nga abamu balandika n'ogamba nti oyo asinga okufuna trips ennyingi. Abamu bagambako Ssemujju nti trips zaafuna mpitirivu waziwulirako. Kakati ekyo Nobert Mao statement gy'ayogera tesobola nze kunnyinula ttama. Kubanga as parliament is closing within a few days mu 10 n'ezisobamu ezo nga budget sente zikyaliwo kijjako kyababaka ogenda mu trips ezo because amuti bagenda kudda tali ku trip. Njagala ompulirize. Okay. Njagala ompulirize. Oyogambye anti zibadde trip z'ogambye. Si trip. Anti obubaga just obutegekebwa speaker ng'omuntu. Kakati kye nkugamba. Agamba nti ali mu kuyegerako ba speaker anti akyalina office eri open. Nekimenya amateeka balina okuba balina campaign. Alina tukakasa nti ezo campaign naye yennyini nga Minister of Internal Affairs gundi Minister of Constitutional Minister of Justice and Constitution. Tewali amugana kuteeka kabaga wadde mera kuteeka Thanksgiving. Njagala nkwotinga bulungi siri ku side ya Anita Amonga nti mukubira kadingini mu defendinga. Tewali muntu gobagana kuteeka kabaga ne bwaba Nobert Mao Thanksgiving abantu bali muziteeka toziraba. Tewali weziganibwa okitegedde. Kati Nobert Mao enjawulo eriwo kye yayingiramu akimanyi tatukabirira kimbadde njagala okutegeeza. Okay. Oli ayina budget nnene eti era
enkola ya gavumenti eno n'abantu abagirimu munda tukimanyi bulungi nti esinziza okunafuya eggwanga lino obutuyita buli bwanguzi naggulirira nabo bazze bagulirira abantu ne Mandobati Mao oyo bagenda ne bakasala ka constitution kamu era n'abantu bagamba teyawangula ukitegedde bamuwanguza kuki ku mpaka ebyo nabikola byaggulirira naye ali part of byo bwe yali atundayo DP yateesa ne mwami Museveni n'agamba nze nja kufuna ekifo Siranda tujja mutwala mu East African whatever n'abalala ebyo nga tatugamba ko nti bamutwale mu kooti bwe bamutwala mu kooti yagamba atya kooti nakati yereesazeewo omusango kwegamba tatukabiri mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze kakati Nobati Mao baalimu bye bakola naye yafuuka part of byo so tetulina nnyo ebirungi bye tubasuubiramu kale Najja Nassif Najja yatuteyo petition omusajja Mao omulaba yali agenzo ne bamugoba eyo no ye district gyakiikirira siba Kampala otutawaanya ekitundu kirina abaana b'ekitundu yes okitegedde amagye ge gamukuuma n'akalulu ne bamulangirira tatumalira budde so Najja Nassif yatuteyo petition ng'awakanya ebyamukolebwako n'obunyaguluzi obwali obw'ekika ekyowaggulu mu kalulu ke n'emivuyo egyetobeka wabula kyonna ekyali mu Wakiso ne omwami oyo yakulira ebyokulonda mu Wakiso omusajja yeekola ebintu oyo oba ye Mucereezi sijjukira linnya lye Musinguzi sooka otuwe ku mboozi eyo Mwezi 23 mu Gatonnya w'omwaka guno akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Robert Musinguzi yalangirira ebyava mu kulonda kw'obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso ne bakansala b'ekyoka okulangirira kuno kwaggwera mu kanyolagana ak'amaanyi oluvannyuma mu kibiina ki NUP Nassif Najja okugezaako okuwakanya ebyo ebyali birangirirwa Najja ab'ebyokwerinda tebamuganya bwe batu ne bamukulula okumufulumya ekisenge akakiiko mwe kaali kasinziira okulangirira ebyo ebyali bivudde mu kulonda wakati mu kulwanirira ekiyayita obuwanguzi bwe mu kalulu kano akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Robert Musinguzi yalangirira munnakibiina ki NRM Engineer Ian Kyeyune ng'omuwanguzi ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso omujja n'obululu emitwalo 17,770 ate owa NUP Nassif Najja n'afuna obululu emitwalo 9,235. In accordance with Section 147 of the Local Government Act, I declare Kyeyune Ian Sengonzi, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Wakiso Electoral District. Oluvannyuma lw'ebbanga ng'alowooza ekiddako Nassif Najja olwaleero atubuulidde nti asazeewo okuddukira mu kkooti enkulu mu disitulikiti y'e Wakiso okuwakanya ebyalangirirwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Robert Musinguzi ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso. Era nga abantu abasinga ebyaliwo mwabiraba okulonda kwagenda mu maaso era ne tukakasa nti akalulu twakawangula. Ekitwogeza bwe tutyo nti twakuŋŋanya DRA forms 24,000 eziraga nti obwa ssentebe bwa disitulikiti obw'e Wakiso balina kulangirira Najja Nassif ekitaakolebwa ne balangiriramu omuntu omulala. Najja gwe tusanze ku kkooti enkulu e Wakiso atubuulidde ebimu ku byayagala kkooti enkulu esinziireko esaze obuwanguzi bwa Ian Kyeyune erangirire ye ku kifo kino. Emikono egyalina omusembo okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa disitulikiti emikono gye yaleeta gyali tegiwera. Ate era n'ekirala ekibiina kya NRM tekyamusayiningira ku nomination form era ne nomination paper ye NRM teyasayiningako era teraga nti yagirawo ku tiketi eya NRM. So kati twewunya ne returning officer ategeera nti yani kyene we NRM nga ku nomination paper ye tekuliko nti we NRM. Nassif ayongeddeko nti akuŋŋaanyiza obujulizi obumala okukakasa kkooti eno nti eyawangula akalulu kano n'ayogera n'ebirumira ebyali mu kulonda okutuuka ku mutendera gw'okubala n'okugatta obululu. Electoral Commission yatugamba terina tale sheet kwe yagattira bululu bwa chairman bwa Wakiso ekyo nkyogera kyava mu ekyo. Kale Najja Nassif omanyi kalwako kutali center ku lunaku olwo event eyo nayisibwa bubi nawulira ennyiike nendaba
abagamba nti bannayuganda babakwasa obuvunaanyizibwa obw'obakulembera nendaba engeri gye bayisaamu abakulembeze naaba omusajja omukulu sipiika omulambo wa Wakiso avuganya okubeera ssentebe wa disitulikiti nga bamuyiriza engoye ne just ng'agezaako kwemulugunya alaga obutali bwenkanya eri abalangirira akalulu. Kyali kikolwa nno kya nnaku kiswaza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu. Nalaba Najja Nasifu omukulembeze nga bamuwalula nenkubamu akafaananyi abasajja abo nga balina abaana baabwe nga bazzeeyo waka nga balayini kesi nga babadde mu ngato za Najja Nasifu nga babakulula nga taata waabwe gwe bakulula wansi nga batudde mu ntebe n'ennyaabwe nga balaba TV nga taata bamukulula. Ekikolwa ekyo Jimmy kyanafuya omutima ne ŋŋamba abakulembeze abali mu ggwanga lino, they don't deserve to be our leaders. They don't deserve, because abantu abakola ekikolwa ng'ekyo olaba bamusibiraawo bamusibiraawo nga balinga abasiba omutemu. Kitegedde basajja bano batujooze nnyo ne batujjukiza maybe n'emirembe gye tusomako gye tutaalaba ne bazadde bafa tugamba gyali mibi egimu naye ate tegyatuuka wano. Sisuubira nnyo bwenkanya bw'amaanyi mu kkooti za Uganda, naddala ng'olaba engeri gye balangiriramu abantu ba NRM, ng'olabira ddala tebaawangula. Bisobola okubeera mu kkooti. Nsanyukira Najja agende kibeere ku record nti chances Najja Nasifu okufuna obwenkanya zijja kuba ntono ddala. Nakubulirako ensonga lwaki Wakiso eyo etunuuliddwa nnyo naddala ku bukulembeze bwa LC5 nti Wakiso y'ekibuga ekirala ekiddidde Kampala kati emivuyo gy'ettaka mu gisinga okubeera. Abasajja abali mu gavumenti eno beeyuniddeyo nnyo obubbi bw'ettaka, businesses, kuba kati bw'olaba gundi ezze mukono Wakiso yewali businesses empya ezisenga n'ebintu ebirala. So obukulembeze abasajja baali bwagala naddala ku LC5 ssentebe wa disitulikiti basobole okukola emivuyo nga tewali abakuba ku mukono. So Najja Nasifu nga ssentebe egyo gyonna n'emivuyo n'oyo omukyala gyali ne bakansalazi bangi baabakuba ne Makampanga gyovola baamulemesa okukola ki okuyitamu. So Wakiso is a target district ey'emivuyo gyonna egy'ebintu ebiri both political, economic n'ettaka. So kikwongera okulaga ebigendererwa byali ebinene nti Wakiso baali bakola ki bafiirawo. So n'ensonga ezo nze ndowooza nsiibulire ddala. Sibulira ddala. Tubaagala nnyo bannaffe mwenna abatulaba. Njagala obbeebazaako abatambudde naffe mu mbeera ey'obulumi, ey'ennaku n'ebizibu. Era twagala obbagamba nti ebizibu tebinnaggwa. Buli alina obusobozi ng'osobola mutusapootingeko bannange, kubanga ebiseera bye tulimu byakanaayo kyani. Jima abeerawo ng'ayagala kaddata nga kamwokya nga takalaba, transportation n'ebintu bingi. Programu zino muziraba nga zigenzeeyo naye weetuukira okugenderayo omuntu asobola okukubulira expenses n'otya n'okutya. So bw'oba olina w'oli akasente, bannaffe bannayuganda bangi baliyo basente bazirina mu nywanye Jimmy, njagala kukubuulira oli ng'agamba omusajja ono kamusigemu akakadde kamuweeyo 2 kamuweeyo 3. Nze kansome kanamba kange 0759 49 18 0759 49 1849. Mutuweeyo ko kasente. Tetubasaba nti tuli basabirizi ku lw'Oluganda n'enkyukakyuka n'okukwatizaamu. N'ennamba za Jimmy weeziri awo eza DPTV zibeerawo. Suulako ko tuguyita musaayi. Suulako omusaayi ogutambuza tugende maaso. Kale Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumira abatuweere bye musinga okubeera nga mwagala. Eno ye DPTV Uganda. Morgan ali ku lens yali ku mapeesa. Bere bulungi mweraba.